oba nakutebekera n'ofuna abaana bawala n'abalenzi. Wayajalu man yashau aqima, wayagadde amufuula omugomba n'aba nga talabye ku mwana. Katonda gwe bw'abanga amukuwadde, weebaze Mungu nti akuwadde omwana. Ebyobugagga kuno ku nsi, almaalu walbanuun, ke kasente n'abaki n'abaana. Omuntu Katonda gwawadde sente n'atamuwa baana abeera ku kizibu, abatateredde nimbye, abatateredde agenda neyebuuza ti bino byenkoze byonna mbirekedde ani? Ate omuntu gwawadde abaana nga mwavu atereera, abeera mugagga. Yes, ow'abaana abeera mugagga. N'olwekyo Mungu bw'abanga akuwadde abaana, ekyobugagga ekyo siima nnyo Mungu subhanahu wa ta'ala. Abasiraamu Allah yatukolera enteekateeka nga etubuulirwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ngeri y'okufuna abaana. Okusookera ddala yatugamba ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Abavubuka awulira nga ayina embavu, kolaki? Wasa. Atalina mbavu asiibe, fa innahu waja, ekyo kijja kumuwonya. Kitegeeza nti omwana bw'akula alina okuwasa, naye si kumala galonda kkubo. Yatugana okulonda kiki? Ekkubo. Yatugamba nti bannange mwewale okulonda ekkubo, mwewale okulonda okuwasa eryovu lya mukoka. Ne bamugamba nti ya Rasulallah, eryovu ly'omukoka lyeririwa? Naga nti mukyalo omulungi kaalaala naye nga talina nsibuko, talina gyali. Omukyalo oyo atalina nsibuko, onoba oli very sorry. Omukwano wano okusooka mubeera bulungi, naye bwe kutandika okukulaankulamu ng'ombuuza ye wammuwa nga takubuulirayo. Ebyo ebyabamu kye bakola, ajja kuleetera sengawe yakubulako edda n'akugamba nti ono ye maama wange, naye nga tekumumanyi kiki sengaawe. Anoonya waagwa we yeekwata, talabako, talina famire. Oyo nno naye abeera ku kizibu ne bw'abanga ali mu ssente. Therefore abalina famire, Mungu ng'akyakuwadde famire yo, weebaze Mungu. Kyabugagga, kyabugagga. Olwaleero tuzze wano nsitudde kanywa ssebo, nze bwe mbadde nziza situdde kanywa kubanga mbadde manyi gye nzijja, ebaga mujje tugende okulya n'okunywa. Waŋŋamba nti kyo yoweeri. Emmere waŋŋamba nti kiki yoweeri. Era n'okubanga wali ogaa nti baasi gye ntaddemu abaana, naye nga ti baasi nja kugenda era naye nkuleetedde baasi. Mashallah. Taata tonzibuulula. Kati omwana oyo Mungu ng'amukuwadde, nkugambye nti okubeera ne famire mwova kyabugagga. Okubeera ng'olina abaana boolabako, wabanina shuhuda, Qur'an bwe yali ebyogeraku. Tobalaba abo abeegayalira nga mbawadde abaana be balabako. N'oyita Lamanzaani, n'oyita Namuju, n'oyita Kafeero, n'oyita ani ng'olabako. Naye ennyumba etaliimu mwana ne bwebeera matirimu nange ne ya muto wange tebeeramu kasanyu n'akamu. N'omukyala buli kiseera aba akubuuza nti naye kuwa baaki? Era ebiddira wadde abeera n'eddiini agamba nti kwakiri kantambuleko nsoobe. Abamu babawadde n'abaana abatali baabwe asobole okunyweza obufumbo bwe waani ewasseka kubo. Naye ng'olaba abazaalira ku mbalaza, ajjawo nazaawo ono n'amuwa n'abalongo. Kati gwe Mungu bw'abanga kikuwadde ekyengero ekyo kinyweze.
Mungu atugamba bw'obanga londa gy'ogenda okuwasa, olw'ensonga nti abaana bafaanana bukojja. Mukategeddako? Abaana bafaanana butya? Emize n'empisa n'obugagga na buli kimu biyonkebwa mu mabeere. Kati tunuulira agenda okuyonsa abaana bo. Nabbi n'atuga nti takhayyaru linutfikum, munoonye we mugenda okusiga ensigo. Bw'oba omufunye obusiraamu butugamba mala kumuwa mahari, kyekigula luggi, ewuwe n'okugula amaki. Bwe mutuuka mu kubeera nti munoonya abaana, Mungu yatugamba tusooke tukulembeze edduwa. Tukulembeze ki? Edduwa. Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana. Katonda waffe tugirewo sitaani, nekyogenda okutuwa okiwonye eki? Sitaani. Amaddu gatera okubeera gakulya nnyama, kubanga agitandika okugira ng'ekyali kiki, olusaala ku kyoto n'atandika ajjukira kujjukiza nti essanyu lyokya. Ndowooza awo abalina ku myaka mutegedde kye ŋŋamba. Olwekyo tuleme kukujubana. Abaana abo Katonda abakuwadde, Mungu n'abakuwa ku nsi. Obusiraamu tugamba tusabe edduwa. Olw'obudde nandibabuuliddeko edduwa basajja bakulu omuli Zakariya, omuli Nabbi Ibrahimu ze baasaba mu ngeri y'okufuna abaana. Okujja kwa Mariyamu azaala Isa yajja atya? Niye obudde. Olw'okulaga essanyu, Katonda atugamba, Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti aqu li awladikum. Bwe mubanga mubafunye abaana bano okulaga nti musanyuse, muyiwe ku musaayi, si kubasala, wabula mubasalire aqiiqa. Omulenzi ne bamuteekako embuzi mmeka? 2. Kiri gy'oli ekitono ennyo ky'osalira omwana mbuzi 2, naye ne bw'osala ekiraalo ky'ente ne bw'osala ekiraalo ky'embuzi tolina musango. Omuwala embuzi etya? Emu. Kasirikizeemu katono omukadde wa mbuzi, naye tekiri mu bwa haramu olw'okulaga essanyu kwongerako kusinga awo ne bw'oba osaze kiraalo kya nte. Ekigambo ky'omwana, abakyala bayinza okutewanirako emyezi 8, myezi 9, alya mawolu, toyiye muwunyire obulungi, era wabanga tagenze n'agiwunyirizaako olunaku talumalaako abajja kusesema. Naye mu kubeerawo kw'omwana abasajja kiki mukontributinga mumbuulire. Basajja mukukojja mutono ogwo wadde ogenda kwetika obuvunanyizibwa obunene, teweebaza Mungu. Bameka abasimbye ennimiro? Omusajja omu mu mirembe gyakulembe